Ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo kikyalemeddeko ku kuwummuza abamu ku bakozi ab'emikutu gy'amawulire abasoba mu 20 abalagirwa okugira nga badda ku mabbali omuli abasunsuzi b'amawulire abavunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo n'abalala. Okusinziira ku kitongole ekya Uganda Communications Commission, ebiragiro ebyayisibwa bikyaliwo era bano okuvaayo bwe bati basenzidde mu nsisinkano gye basooseemu n'abakulira emikutu egyakosebwa, wabula nga muno temukkiriziddwamu bannamawulire nga Ibrahim Bosa, omwogezi w'ekitongole kino, bwayongera okunnyonnyola. Bw'omugoba ku mulimu nina omuwa ensonga lwaki mba mugobye ate era nina n'okumuwa termination okuyita mu mpenda engeri gy'ogobamu omuntu. So ne tukkaanya nti nno teri agenda kugobwa. Okiwulira nti naye omuntu bwe mba nga nze mbadde nsenka amawulire nyinza okudda mu kusoma amawulire. Bwe banga investigation egenda kumala ennaku 4 ennaku 3 bwe tunamala investigation ngodda ffe kyetufa nti olw'okuba omuntu ono asenka amawulire obukugu bwe n'okumanya kwe n'enkola ye affecting ekintu kye tugenda okunoonya twaliyagadde abe nti nno tayinako any undue influence gy'ateeka mu kifo ekyo. Akulira ekitongole kya UCC Godfrey Mutabazi akakasiza nga okunoonyeza kuno bwe kugenda okuggwa mu bwangu ddala. But we are saying step aside because what we are going to investigate is the character of that particular individual as embedded in the content that is bringing on air. That's a principle that is accepted all over the world. There's been a lot of issues with the broadcasting industry, media industry, and we've been writing memos and memos. We've been engaging media houses for over a period of time. So we are saying that now, when you look at what has been the content that has been coming through, is completely different from what they promised to bring. Instead of news item, they bring documentaries. Instead of documentaries, they bring hate speech, inciting public violence. So those are the kind of things we are looking at. So once we have done investigation, we shall come up with a report and take necessary action. Mungeri emu n'ensonga lwaki baakikoze kati nayo agikoonyeko. On the behalf of the state to gag the media? No, that's not true. Why now? I beg your pardon? Why now? Why now? And why not yesterday? Why not in the future? I mean, I decided to do it now. Why? I mean, why does a car have an accident? Do they plan that should have an accident on 30th of every month or what? So that's not a very brilliant question, my friend. Ken Kalisa akwira ekibiina ekitaba abakulira emikutu gy'amawulire ekya National Association of Broadcasters ayogedde ku bye bakkiriziganyizaako mu nsinkano eno era n'agumya bannansi ku buweereza bwe bateekeddwa ofuna. Continuing to broadcast as we've always done, we'll continue to give Ugandans what we've always given them. I don't think the investigations will stop media houses from broadcasting. So after 30 days, then they will communicate to individual media houses, because again, the breaches, what would be the alleged breaches, do not cut across. Individual media houses have their peculiar way of broadcasting, so they will be investigated individually. Ate kwebyo ebiteekeddwa okuweerezebwa obutereevu nakyo akikoonyeko. Other than creating the scare and some little intimidation in some newsrooms, I don't think it has affected media houses. So long as you take care of your minimum broadcasting standards, we have not said that live broadcasts must stop. So media houses will continue to broadcast the way they have always broadcasted, so long as you are within the law. Sabiti eyise ekitongole kya UCC kyafulumya ebiragiro ebiyimiriza abamu ku bakozi b'emikutu egitali gimu nga bategeeza nga bwe bamenya ebimu ku ebyo biteekeddwa okugobererwa mu mateeka agafuga ebiweerezebwa ku mpewo. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oligoro.